Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okuba nti okyagyekuumiddeko. Olunaku olwaleero abantu 8 abalala be basiibuddwa mu ddwaliro nga bawonye akalwadde ka coronavirus ekyaleese essanyu ku basawo ab'enjawulo mu nsi yonna naddala mu Uganda oba Segeera. Ku basiibuddwa kuliko abakyala 4 n'abasajja 4 kyokka omu ku bakyala abadde mu ddwaliro ekkulu e Hoima nga yava mu kibuga e Dubai. Uganda kati ewezezza abantu 2 abakasiibulwa nga baawonye bulungi corona era ku mukolo guno gubadde ku ddwaliro e Mulago mu Kampala. Minisita omubeezi ow'ebyobulamu Robina Nabbanja agambye nti abasiibuddwa bawonye bulungi era asabye abantu okubaaniriza mu mirembe kubanga eno baleme teekawo sitigima ey'obbasosola. Ate abasawo bagamba nti omutonzi yabasobozesezza okukola ekintu nga kino kubanga si kyangu, bangi bafa buli lunaku. Kubasiibuddwa 2 kuliko omwami amanyiddwa nga Emmanuel Safari ali mu gy'obukulu 5 nga mutuuze w'e Najjanankumbi yasoose okuvaako mu lwatu okwebaza abasawo olw'ensonga abalala baatidde okumuwa obujjanjabi obulungi era n'agamba nti embeera gy'abaddemu ku ddwaliro ekkulu e Mulago esinga nnyo amalwaliro amalala mu nsi z'ebweru olw'ensonga babajjanjabye bulungi era ne beebaza abantu okusobola okuba nti bakola babasabira. Ku Projan Media TV okola kyamaanyi okuba nga okyagyekuumiddeko tuwa tukuwa latest updates ebigenda mu maaso mu ggwanga.